naye nga mazima ddala mwe bavubuka mwe abagoberera abantu bano muyina amagezi oba tubeesonyiwe kubanga kakati tunuulira ono Lubega Mukaaku tabeerangako yadde LC wa kitundu wawangaalira naye ali mu kubuzaabuza bantu ayina obusungu bwe ku mutima bw'otasobola na kunnyonnyola wa we buva naye buli lukya n'agenda ku butivi n'abuzaabuza abantu n'ayogera bino n'ayogera biri n'ayogera bino n'ayogera biri kye yayogedde eggulo bugenda okukya ku makya nga yakyerabidde kati oyo omukulembeze eki kati n'otunuulira ono Omugalatiya kuva 87 ono omusajja ali mu politics kuva 87 awagiddeko Museveni mu 96 amuvuddeko agenza awagidde Dr. Kizza Besigye alemereddwa okukola byayagala naye amuvuddemu amukomeredde avuddeeyo akoze akabiina aka PDP tekaleetangayo yadde omubaka wa parliament yadde kansala naye alina obusungu ono omusajja kirabika egimu ku mirimu gye egy'omutwe z'enkwe wewuunya ne gyajja obusungu ku banne nga tolaba ali mu kutambuza propaganda ali mu kutambuza sima bano bali babisiyaga sima bano ovulo biki simanya biki n'otunuulira n'abamugoberera n'obasaasira kati waliwo omukazi gwe nalaba mbwayokya ovulo musima His Excellency yabagamba agenda kujjako Museveni naye emyaka 5 tamujjangako negwe mukazi gwoliko amagini omuntu gwogoberera era gwokkiririzaamu yakamalamu opposition emyaka nga 25 oyo Abedi Bwanika oyo myaka nga 25 ali ku opposition naye n'otaswala nako kugamba mbu Kyagulanyi yatugamba agenda kujjako Museveni mu myaka 5 kyokka ate gwogoberera emyaka 25 ali ku opposition naye bantu mwe abagoberera abantu bano kiki muliko kikyamu kiki kati n'otunuulira ono mu masayansi musajja wattu buli lukya ne yeerimbika emmengo mbu simanya Buganda simanya biki bantu mmwe mulowooza mmwe Baganda ennyo okusinga abasirise bonna oba mulowooza mmwe musoose okusaavinga Buganda oba mulowooza mmwe musoose okuweereza Kabaka emmengo tetubalabanga nga muvuddeyo yadde n'eddakiika n'emu ne muyimirira ku sayidi y'Abaganda nga banyigirizibwa naye Eva Buganda mugikozesa kubalwanira ntalo zammwe kati muli awo mukukuta muveeno mu State House mugiyingirira mu biteeteeyi ne mujjayo ssente ne muvaayo ne mubuzaabuza abavubuka kati nakulaye weerimbise mbu simanya abavubuka ba ghetto simanya abawuliriza mu ono omuyimbi eyagwa simanya biki gwani yagambye nti bamuwulirizaamu gwe bagambye bw'osanga enswera nga ziyina we zisiisidde wali ekiwunya awo we wabeera ewaabwe waazo oba ekiwunya bwe kinaavaawo nga zivaawo naye mmwe mulowooza nti oyo politikisi wammwe ow'okuwuddiisa abantu agenda kukoma ddi basajja mmwe mmwe buli okulonda bwe kuba kugenda okutuuka nga mufuna we mwekwata kuviira ddala mwafubutuka mu ssuubi simanya fogisi
simanya DP Buloko, simanya Go Forward, simanya kwegamba mmwe buli kulonda wekuba kugenda okutuuka mubaako ne kyemuteekateeka musobole okubuzaabuza abantu. Naye ate ekyennaku era ekisinga okunnumira ddala nti waliwo be babuzaabuza. Bano abasajja tetwandibabaddeko na busungu, naye mmwe be babuzaabuza mutegeera ddi mmwe? Ani abaloga bantu mmwe? N'otunuulira olinga akanudde amaaso ali mu kuwolereza mpuga, ali mu kuwonereza bwanika, kati ne mukaaku naye ayina abagoberezi. Naye mmwe mwagala tubakolere ki? Emyaka 15 mpuga gy'omaze mu Parliament ng'owoza mulwanyisa Museveni tugenda mulaba nga agenda simaya biki kiki kye wali okoze okutuusa lwe wavuddeyo lwatu n'osalawo okolagane naye mu lwatu? Naye mwe mulowooza nti opposition gwafuuka mulimu gwammwe buli kiseera kujja ne muwuddisa abantu mwe ne mugenda ne mufuna ssente? Kati nno ku mulundi guno njagala okubategeeza twafuna omubanda wa Kabaka yatubuusa, tetukyamala gagoberera nga biri bye mwatuwuddisanga. Ne mukwata akabinja kamwe ne mujja ne mwogera oluzungu oluyitirivu, ne muwoza temugenda kulayira okulonda oluggwa nga mugenda mulayira nga mwambala amakooti nga mutandika okulya ssente. Ku mulundi guno ebyo twabiganye. Era n'ebyo bye mulimu bye mwefumba sente za Museveni ze mulya mulinde embalirira. Mpozi kolaga mawu ogende naawe bakuwa akafo obeereeyo. Naye ekitali ekyo ene waffe tokyadda ne bw'okunamira muzibe. Byonna ogenda kubyogera, oyogera Oluganda olulimu ebisoko, oyogera Oluzungu, otutegeeze nga bwe wasoma ennyo. Bino tebikyalimu kusoma. Ate tebikyalimu olwo Oluganda lw'oyogera mbusimaya waweereza Kabaka. Si gwe osoosa okuweereza Kabaka. Kola ekintu kimu. Opposition bw'eba yakuzize, bw'eba yakutegedde, gyesonyiwe. Oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS. Ezo nnyimba ze saagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwenja okunenya. Kubanga saagala bali abewaffe gye nava Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Yes, abasajja Kabaka bwankubira essimu muga. Museveni alagidde radio zonna ne TV zonna ensonga ya Syria tebagigenda wala, tebagijira eve mu mawulire. Era diversion zigenda kujja. Aganye abadiscussinga abebimeeza abamawulire abasunsula ensonga oba batya ensonga ya Syria eve ku media ze Uganda. Museveni amaze okulagira ba UCC minister ba nanyini medias ne bonna be bikikwatako abasunsuzi b'amawulire ba MDs ba media houses bonna obutayogera ku nsonga ya Syria. Yes, kubanga mu bunkenke bwayina ayina obunkenke bwa mirundi ebiri, ayina obunkenke bw'abantu okubanga bajjudde, ate ayina obunkenke bw'abamukwata mundu mu Uganda mu format emu ng'eye Syria. Waliwo nkugambye ebintu bino byolaba bino ebyokukwata simanyi mbuno besije simanyi mbuno bamukute ne mundu simanyi biki baddira kigundi omanye ekinyaliga ife abavubi fe tumanye ekinyaliga oba ekyambo lulimi lw'abavubi. Ekyambo kye kintu ekiramu kye bateeka ku ddobo kikwata empuuta ennene. Nyaliga ekyokukwata empuuta ennene yabuze naye banaye Museveni ayina ennaku. So Museveni ebintu bibiri. Bannayuganda bali redde ku kintu kyonna ekisobola okuddako. Naye ate waliyo n'omukono omulala Museveni gwanoonya aguwulira naye tagulaba. So
yensonga lwaki agambye media houses zonna ne platforms zonna obutaddamu ku defendinga obutaddamu ku discussinga nsonga ya Syria kubanga naye alina kyakyanoonya. Oyinza okuteekayo ekinyaliga mu nnyanja ne kifa nga tekikutte empuuta, ate kasita kifa kiba kikusaze kubanga empuuta tesobola kulya ku ddobo kutali kintu kiramu. Era oyinza okuyitako ng'ebinyaliga byo byonna byafudde byonna n'okomawo ng'ebinyaliga byonna bifu nga kikwetagisa kuddamu ofuneyo ekinyaliga ekirala oba ekyambo okiteekeko okwate empuuta. So kakati Museveni si yole zonna azikola, alina ekiweke kya painkiller ekyennyuma kimpuuga, paini nnene nnyo, naye ate ne mu nnyanja yataddeyo ekinyaliga ekyambo kibeesige, naye era nakyo tekinnakwata. So ebisigadde mpola kuba nti sides tusobola okubulira side baana beekozeemu mulimu ennaku 10 nga bamumaliriza, ennaku 10 atuliriza nga bamumaliriza. Amagye ag'eggwanga tegataddewo mbeera, kabadde kaseera kakweyambula yunifoomu nakudduka emmundu nga abaana abayeekera gye babadde bakubanga abasirikale b'eggwanga tebagirabangako. Banywanyi ba Assad, Russia, Hezbollah ne Iran nga ku defense tebaliwo nga bagamba nti ketukuyambye kamala, ketukuyambye kamala. Russia n'agenda maaso n'olwekka nti yaruse olukwekula amalungi n'amuddusa ali Moscow ye. Assad ne mukyala we Asima bali munda mu kibuga ekiyitibwa Moscow, batuuse dda baddusa atuliriza eggwanga lya Syria byonna nga byatambudde. Engeri Assad gyadduseemu n'ebiruka akati omukulembeze omujja tannaba kulangirira nti ye mukulembeze kubanga Ssaabaminisita yagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo akulembeddemu byonna mu mbeera ey'okulabika nti bakola ky'oyinza okuyita transition. Banategeka akalulu tebategeka ebyo nangenda bikuwulira abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo engeri gye bali yakitinzeemu ku kuwambibwa okwa President Bashar al-Assad akulembedde eggwanga emyaka 24 naye nga family taata n'omwana bakulembedde emyaka 54. Taata yakulembera eggwanga emyaka 29, omwana yakulembedde 24. Taata 29, omwana 24, family emu. Bannansi bagambye ekimala bayeekera. Kakati bwe tugenda okulaba nti yeeteekateeka ennyonyi eyabadde esuubiddwa nti yabaddemu musajja mukulu Bashar al-Assad ne family yalabiddwako ku Damascus International Airport ku kisaawe ng'amagye weegali ag'eggwanga. Ennyonyi eno olwamaze okulabika nti yasituse, amagye galabiddwako nga gagenda maaso n'okulabika nti gavaawo. Amagye galabiddwako nga gavaawo. Kakati omukutu ogulondula entambula z'ennyonyi mu bwengula gwe bayita Flight Radar 24 bwategeezezza nti tebaasobodde kufuna departure time ey'ennyonyi eno engeri gye yavudde ku kisaawe. Abarasha n'eggwanga eritibwa erya Syria abakulu ababadde ku lusegere lwa President Bashar al-Assad bamekinze sure nti babuzaabuza entambula y'omukulu kubanga kabadde kaseera kakazigizigi nga batidde nti bayinza okugikuba. Kakati amulegalaga Flight Radar 24 nti tebaalabye ennyonyi eno ng'esituka, naye balina ennyonyi gye bagenze maaso n'okuba nti balabe kubanga mulega asoose kutegeeza nti ennyonyi yasituse ku ssaawa 4 ez'ekiro ku lw'omukaaga. Abamu nga bagamba nti ennyonyi yasituse ku makya naye kigambibwa nti yasituse ku ssaawa 4 ez'ekiro, naye teyalabiddwa. Flight Radar ebyuma tebyagirabye ng'esituka, naye ate ebyuma ne biddemu ne biraba ennyonyi endala ku ssaawa 6 n'eddakiika 56 ennyonyi eno endala yabadde esituka, yabadde eya baasi 320 passenger plane. Ennyonyi eno yabadde eyolekera ekibuga ekiyitibwa Sharjah mu United Arab Emirates. Kakati ni wabawo okubuzaabuza ne bagamba nti yabadde Irushini yamutise naye ate teyerabise. Kakati oluvannyuma bagenze maaso n'okwetegereza ennyonyi eno y'abasaabaze eyabadde egenda Sharjah yabaddemu Assad oba nedda. Ennyonyi eno yatuuse e Sharjah era wakati mu kwetegereza Assad teyagibaddeko, eyagenze Sharjah bamunoonya tebamulaba. Kale no
mawulire ne gagenda maaso n'okulabika nti gatambulidde nnyo ku kyabadde ekigambibwa nti ennyonyi eyitibwa Iroshin 276T cargo plane yagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo omukulu yamugjeewo era nga mawulire gategeeza nti zabadde essaawa nga 7 eddakiika 59 obudde obw'ekiro ennyonyi yabadde erowoozebwa nti yasitudde ku ssaawa zabadde 4 teyabaddeyo kaakati nti ku ssaawa 7 n'eddakiika 59 eno ewaffe zabadde essaawa 9 eddakiika 59 budde bwa ttombi ennyonyi n'egenda maaso n'okulabika nti yasituse era omukutu ogulondoola entambula ez'ennyonyi gwe bayita flight ladder 24 flight ladder 24 ne guba nga gwalabye ennyonyi yabadde esituka ku ssaawa 9 ogw'ekiro eri abakambwe abayeekera nga bwe beeyongera okusensera ekibuga ekiyitibwa Damascus ennyonyi eno n'esituka kakati bwe yasituse Irushin nkola ya murasha Irushin 276T cargo plane netisi ya migugu ulira president w'eggwanga abadde president w'eggwanga commander in chief yagendedde mu ya migugu bikyuka ya rabbi yafulumidde mu ya migugu si chopa ya maje kati ebiriwo biraga nti yabadde ennyonyi enetisi y'omugugu nga ku nnyonyi okwo balinako omugugu gwe bayita Bashar al-Assad abadde asula mu State House abadde asula mu mbiri ezitemya ng'omuntu abantu oluvannyuma bazirumbye ngenda bikubuulira ne batikka omugugu gwe bayita Assad bagutwala Russia kakati okusooka flight ladder 24 erondoola entambula z'ennyonyi nti ennyonyi eno yasoose kutambula east ng'edda mu bitundu ebyobuvanjuba obw'eggwanga eva Damascus kakati bwe yabadde etambula yabadde nga ekwata ebuvanjuba ennyonyi Assad mwe yabadde ey'emigugu naye gamba nti yabadde mugugu omugugu gwe bayita Assad nga guli ku nnyonyi eno n'esooka n'ebangedde ebuvanjuba oluvannyuma piloti bwayo n'agivuga ng'alinga ajambusa